ani gwomumanyi well chansonyi neye Uganda gitulimu nti banaffe batukane ku level Europa mu koti omusango ogwo towulirangako ani yalopa mwe banamawulire mwali mu interview nzeko oyo yagamba nti yalopa omusango ene ensonga yali nkulu nnyo ngeri mu public domain nga buli nnaku eyogerwako wali olabyeko omusango weegutwe ne gugenda mu kasirise mu koti ne bagusala mu kasirise abaffe osobola bimisango mingi egitekebwa mu koti naye guno signatures olwawera bweziti ne badduka emisinde bagamba sala wano musango ne bagusala njagala nnyo we interesting mu judgment eyo nti omulamuzi naye newankubadde munaffe yeeropa omusango abalamuzi omanyi babeera ne kye bayita conscience bw'oba osomye judgment eyo judgment ekulaga nti byonna byakolebwa bikyamu omulamuzi y'omu yagambye nti kyali kikyamu abakulembeze abo okwegabira sente ezo ate nga bafuna omusala kwa sente nyingi nnyo naye ate ekyewunyisa n'amaliriza ng'agamba tiwero paliamenti ye yayisa sente ezo n'olw'ensonga eyo omusango guli ku paliamenti era n'abonereza kiraka wa paliamenti kati kuba akafaananyi nti omuntu akozeseza obuyinza ne office eyo bukyamu neegabira sente z'omusolo ate ono azikutte okuzimuleetera omukozi ate gwe babonereza osobola okuligolaizinga ekintu kyonna osobola okifuula nti kiri mu mateeka ne tekibeera kituufu njagala nve waggulu ku nsonga eyo nga nkugamba nti Museveni tamenya banka bwe tugamba nti Museveni mubbi abba sente z'omusolo tamenya banka tazibbira mu mateeka Anita Amongo tamenya banka bezikweka mu mateeka n'agatta luno lupapula ne luno yeka kati wakoze kati mba mutuufu naye abantu baba bamanyi nti kikyamu bw'okwata sente ezibadde zirina okuyamba abantu bo n'ozeggwera ate n'ogamba nti kati kanzize kangende mu kooti ekooti esalewo ekooti gwe n'omuntu wo gw'okozesezza omuyambi wo ne weeropa n'akuwa judgment n'ojjanga ng'owuuba akapapula n'ogamba olaba ekooti esazeewo ekitegeeza sirina musango no si bwe ekito bwe kikola Bannayuganda bajja kusigala nga bamanyi kino kyokoze kikyamu kuba ekikyamu kibeera kikyamu ne bw'okisiga akazigo okwenkana otyo. Waliwo ensonga egenda mu maaso mu ggwanga ey'okutambuza entuula za Parliament ng'omukulembeze ensonga eno ogyogerako ki Parliament okusembeza emirimu gyayo eri abantu ba bulijjo ssebo. Parliament yafuuka ya kibbi yafuuka ya malyansimbi Parliament clearing house nali mu Parliament eyo yali nyononefu naye ate Anita Amongo yagituukamu ate ne gujaga bagira ng'omunafu azadde kaliira nekisukka Parliament yo nyumba ya kuyisa ziddiiru for example lwaki ngamba bwenti kwekyo okusinziira ku budget ya Parliament buli lutuula balu budgetingire bilioni 5 bilioni 5 ze milioni 15,000 eza abagendo zisasole mwe abawi b'omusolo kwegamba bilioni 5 okugenda okutuula eggulu bilioni 5 okugenda okutuula Masaka bilioni 5 okugenda okutuula wa naye nga mu ddwaliro ly'eggulu temuli kyuma kya kansa bilioni 5 ezo zisobola kola kyeggulu zisobola kola ki mu Buganda zisobola kola ki mu West nga tuli wano abantu baffe abatebereza nti abantu abasukka 10 balabika babikiddwa kasasiro eyo nga n'emirambo egimu gikyali wansi wabula bilioni 6 ezisengula kasasiro w'ekiteezo oyo olunaku lwa leero minisitule yagambye tebasobola kudeployinga ba medical interns kubanga tebalina ssente genda mu ddwaliro ly'ewammwe eryo mu referral hospital yonna olaba oba amalagala mwe gali agamala oba abasawo basasulwa bulungi nnyo already waliwo ennyumba eri designated ababaka ba Parliament baweebwa amafuta twabagulire emmotoka mpya naye bagamba nti katugende tuteesezeeko eggulu ezo bilioni 5 tugende tuteesezeeko Masaka bilioni 5 kyanjawulo ki ekigenda okubaamu sigamba nti bagenda kuyita n'abatuuze
je bananga abembalala mukungane tugenda kuteesa nedda just babaka ba parliament boka bagenda okuteesa kiki kye bagenda okuteeseza mu kitundu ekyo kye batasobola kuteeseza wali mu parliament awasasule ezo sente ne savingirwa niziyamba mu ggwanga so kyonna kigendera mu wastage okwejalabya kubanga weziri of course ba service provider bonna baabwe nja kusanga nze ndeeta kino kati omulombako omu yakyogeddeko Alion and I agree with him disende bayinza n'okuba bazitemyetemye edda kati nga bali mukola accountability so bw'oŋŋamba nti biliyoni 20 za ntuula nnya n'okusinziira ku bukulembeze bwa parliament tewaliwo kiwandiiko kiraga ssente ezo nti ze zigenda okusaasaanyizibwa kikulaga nti ziyinza okuba nga nnyingi okusingawo naye ate bw'oba otunuulidde monitor vision wa yesterday go and look into it kugambye ekitono ennyo ziri biliyoni 5 buli lutuula ekitono ennyo babaliridde biliyoni 2 naye nga nkakasa zijja kusukkamu oyogedde ku nsonga ya parliament ey'okuba nti yafuuka nnyumba ya ddiiru nga bw'ogambye neola ku bigambo bye parliament yemu olinamu akulira oludda oluvuganya Ssenyonyi aliko embeera y'abantu okugamba nti aliko ssente akawumbi kamu mu obukadde 7 ze yafuna okubaako omulimu gwakola okuva mu b'ekitongole ky'ebyennyonyi tetunaba kulaba ssebo bw'ovaayo kumukangavvula ensonga eyo twajogerako mu maaso ga kamera zammwe nga ne Honorable Ssenyonyi waali nakugamba nze sina kyembikkirira bwabaawo anything kyobabringize up bakireete bakiteekewo and then I'll take action batekewo evidence and I'll take action we try to shine a lead of opposition omukadde baleeta allegations nyingi nnyo Honorable Kyagulanyi katusoke tuwumulemu tugenda kuvaako ne onoddamu n'okimbuuza mumanyi tubuuza ebibuuzo nogamba katuveewo n'okirekawo ensonga eyo nnyini gye tugenda okutandikirako katusooke tuwumulemu katini